Obwakabaka bwa Buganda busuze n'akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku by'obulambuzi ekya UNESCO okulangirira ng'amasiro g'e Kasubi bwe gavudde mu bifo ebyo ebirambikiddwa ng'ebiri mu Katyabaga. Mu lukungaana olwa UNESCO olutudde mu kibuga Riyadh ekya Saudi Arabia, bano basazeewo amasiro g'e Kasubi gakwakulwe ku ebyo ebifo ebiragibwa nti biri mu Katyabaga, olwo ne kitegeeza nti amasiro gazzeeyo mu mbeera y'ag'enkadde nga gasobolera ddala n'okusikiriza kati abalambuzi. Gye twafuna mu 2010 gavumenti ya Japan y'emu ku baatuwa ebyokulwanyisa omuliro ebyamaanyi ddala ebyateekebwa ku kifo kino okulaba nti tetuddamu kuddayo kufuna muliro oba bwe guba guzzeemu nga tulina enteekateeka esobola okulwanyisa. N'olwekyo enkyaleero omumyuka wa ambasada wa Japan ayiseeko mu kifo kino okulaba omulimu gwe gutambula, tugulambudde ne tulaba n'okugezesebwa abatendekeddwa okulwanyisa omuliro biki bye basobola okukola okulaba nga singa omuliro guba gudde ku kifo kino gulwanyisibwa okutaddayo kwonoona. Amasiro gano wadde nga tegannaba kugulibwawo mu butongole, naye okusinziira ku bigenda mu maaso gabulako ebintu bitono nnyo okusobola okuddamu okugulirwawo eri abalambuzi. Amasiro g'e Kasubi gano gazimbibwa mu mwaka gwa 1882 mu mirembe emiteese egisooka, era nga wano we baziika bassekabaka ba Buganda bonna okuviira ddala mwaka gwa 1884. Wabula mu mwaka gwa 2010 amasiro gano gakwata omuliro ne gasaanawo. Okuva olwo gavumenti ya Uganda, obwakabaka bwa Buganda ssaako ekitongole kya UNESCO byabakana n'enteekateeka ez'okuzzaawo amasiro gano. Okulangirira kuno okuli mu kibuga Riyadh era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yakiikiridde Obuganda kutegeeza nti abalambuzi abakuno n'ab'ebweru kati baddembe okutandika okulambula nate amasiro gano.